Ekikolwa kya poliisi kikoleddwa ku kyalo ekyo oluvannyuma lwa Gabbi okumenya essomero lya Essuule Primary School ne babbamu ebikozesebwa bya sola awamu n'amataala gaako. Abakwate kubaddeko Moses Kibulu 19 awamu ne landlord we Julius Kakembo. John Kaasa ng'ono abadde musomesa mu ssomero lino mu kibiina ekyomusanvu ye adduse oluvannyuma lw'okutegeerako nti babanoonya. Yenza abadde ajja n'aŋŋamba nti wagundi tuteebereza okuba nti waliwo kitwagala n'akunona n'akutwala naye ng'okusinga kubadde kuno ku kyalo bali kwabaleeta nze kwansanga. Mbadde nyina namugamba okuntemerera ansiŋŋanya omusujja guno mbe musiŋŋanya wano nga mmaze okuwandika emwanyi ne basaawo najja kati waze nammwe ne mujja ne mukola ki ne mwambuka kakati kwe kwetoola okukola ki okuduka ne kati unombuuza ng'omaze okudda mu nju nti oyo ani adduse negamba nti oyo omwana adduse wannayiba eri naye ndowooza abatidde abaki abasirikale. Mu bintu ebyakwatibwa na Gabbi gano babaddemu amabaati, emipaliso, sabbuuni eyabbibwa mu maduuka g'enjawulo, wuufa, amasimu, TV awamu n'ebirala bingi okwaddeko ne sitampu z'ekyalo 2 okusinziira ku mukulu w'essomero lya Essuule Primary School Richard Senkindu. Ababbi bano bamenya enzigi ne babba ebintu ebiwerako mu ofiisi. Okuba nti abadde yakamalawo bbanga ttono abaana bapadde nti abadde ajja abeewolako ssente gabagamba mumpeye ku ssente njazibagira ku mobile money mumpeye ku baafu zange mumpeye ku sabbuuni awo bwe bati era abadde abakuŋŋanyizaamu ssente ng'abagambye bagenda baleetera ebibuuzo bakole ebibuuzo ng'abagamba mugendeewo musabeyo ku ssente naye tereka tumugamba. Abatuuze ku kyalo kya Kaleera boogeddeko naffe ne bagamba nti kitute ebbanga nga Gabbi gano gabba ebintu ku kyalo wabula nga ab'obuyinza ne poliisi tebafuddeyo okukola kyetaagisa. Ekiro kyali kya Lwamukaaga mu ssaawa 2 nali mpatula nanjo kiwange wali emizinga egiri ngenda okudda mu nju ng'ebintu ebiri mu wuufa n'essimu kwaliko n'emitwalo 5. Taata woyo yabbe engoye za mulamu wange ne bamuyoza amazipaka kugombolola oyo taata wa muzaala naye omwana wa ddala n'amagezi agategera badde ajja n'addamu n'atubba. Okunoonyereza basookedde wooli ono asangiddwa gyali wamuno n'afubutuka n'adduka babuuza nti lwaki adduse nti abyana byano bye bidduse biki nti sinabeerako naye biki n'amwegaana ne bamanya nti guruupu eno batandika kukola ebintu byonna byonna bigula biri mu nju omumukka batunda ddala nti asana mu miggono ekyo kibakozesa okumenya ng'ojegera kye bakubisa. Atwala poliisi y'Ekirumba Margaret Namugenya akakasizza abantu bano bonna era okuwuliriza nga kugenda mu maaso. Kati abatuuze ne batuyambako okunoonyereza era bwe batukubira essimu nti omwana oli eyadduse okuva eri gye mwakedde ku makya mu nnyumba ye mwali ne tukwata bodaboda ne piki yaffe ya poliisi ne tujja ew'omwami ono tutuukidde mu nnyumba ye okutandika okwaza gye tusangidde ebintu ebimu. Abatuuze be bakuŋŋaanidde ne batandika buli omu okulaamu ekikye kye bamubbako. Alaze olukalala olwamuweereddwa Agabbi gano okuli bannaabwe abalala abali mu disitulikiti ya Masaka nga gye badde batwala ebintu bino okubitunda era nabo poliisi etandise omulimu gw'okubanoonya bagende mu mbuga z'amateeka. N'atubuulirako okumanya g'abanne abamu bakola nabo okubba. Twekubadde n'omukyalo omu gwe bamenyeko akaduuka ke ekiro nga babbyemu sabbuuni n'ebibiriiti n'ennomi nabyo tubisanze mu nnyumba y'omwami ono.